ku Uganda Live Choto TV ng'ate tugenda kuba tuwayamu kimbibiri ng'ate tugenda kuba n'abantu ab'enjawulo bweno video nga buli omu atunyonyola engeri buli kimu y'engeri ebintu gy'abirabamu naye ng'olunaku olw'olwaleero tuli ku Lubiri Emende Wakiso mu Busiro waliyo n'abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo ate nga tugenda batuwayamu kino na kiri leero olunaku lwa Easter tuli nno n'abanzikiriza lunaku lwa leero abamu bali mu church abalala bali mu ssabiro abalala bali buli omu yonna gyali naye ng'olunaku olw'olwa leero eno Vibe Talk Show so beera ng'ogibeerako mpaka gy'enaggwera. Kati olaba olwaleero luno njagala okutegeeza nti ffe ng'abakkiriza mu buwangwa n'ennono tuno olunaku tetusobola kulujanjawaza olw'ensonga nti bali bye bakola nabo oluusi tebabimanyi kubanze tosobola kuŋŋamba nti nfiiririre Yesu Kristo atali muddugavu atali mufirika oli wa ggwanga ddala owulidde ate nze n'ekyamala amaanyi bw'otunuulira egundi eyo eddiini yaabwe eyo Yesu Kristo ava mu nsi ya gundi ya Isirayiri Abayisirayiri kyokka ekikwewuunyisa emabegako nawulira nti bw'oyogera ku Yesu Kristo ate bakusiba emyaka 2 kakati oba gy'ava tebamutegeera tebaagala na kumwogerako kati gwe omufirika atalinaamu kulowooza atalinaamu kumanya ddala gwe oba olitegeera ddi nze nno nkakasa era nzuukusa abantu bategeere obuwangwa bwabwe badde ku nnono bave mu bintu ebyokubategeerera nabo bwe budde bategeere beetegeerere badde ku buwangwa bwabwe bajja kufuna emirembe naye bave mu kufiirira Yesu Kristo gwe batamanyi na bwazaalibwa tebamanyi muganda we tebamanyi mwannyina tebamanyi jjajjaawe tebamanyi ani amuzaala wabula bateebereza buki kakati seba ate ku kino ekyensansa ze baba batuma ne batwala ne bazizaayo ate okuzookya kyo kyogerako ki ebyo byonna byakwewussa owulidde bo bali bategeera nti abana abafirika okubafuga katunoonye omuti omukulu gwe bakkiririzaamu bw'otunuulira olusansa ogwo lulimu omusambwa mulambwa ogwa Lukoma owulidde era owulira ne mu mannya ga Kabaka mulimu erinnya Lukoma Nantawetwa kati baddira omusambwa ogwo ne baagala bagufutyanke bagunafuye nti bw'otwala ensansa ate n'otwala evvu simanya ate ne bali kusiiga mu kyenyi olwo era bongera kusazaamu bwongo kubanga baba bali kuteekamu bakusazaamu bati nti gwe okuva n'olwaleero togenda kuddamu kutegeera era n'omwaka ogujja bwe bato kati mwaka ku mwaka gw'oli awo totegeera kubanga obwongo babusazaamu Katonda wabajjajja abampeera omukisa se bamanya n'eddoboozi erinnya Ssaaba Mukaterega Kyoto Basajja Ssubi asinziddwa ne Mabombwe olunaku olw'olwaleero lwa Easter naye mwe mbalaba muli mu ssabiro muli abantu kye bamanyi ng'essawo lwaki kiri bwe kiti tuli mu kusaba tuli mu kusinziza Mukama Katonda tuli mu kumukoowoola akkirize bino byonna badde biganya kubanga bitudde engulu tusikiriza nti Mukama Katonda ye buli kimu ali waggulu era yatuwa emyoyo okubeera nsobola okuteekateeka n'okutambulira obulungi so kaakati ki kyewaligambye oyo ye nga ye yagenze sasayo ogenda mu church nga mwenga ab'ennono n'enzikiriza omuntu yenna alina okusobola okutegeera ennono ye wasinziira waava ebimukwatako kyekimwogerako okusinziira bwekinyinyi kyali kubanga olwaleero omukkiriza yenna anategeera obuvo bwe kati bwona ogamba nti kakati ogenze mu church okusinkana Yesu ng'otalabangako oba g'otawulirangako nga Muyudaaya ensonga si nkulu nyeyo wabula kkiriza mu ekyo kinyinyi ky'olimu ekikwatako ekikutegeeza ensonga yange sebo weewaawo kaakati obubaka eri ab'obuwangwa n'ennono ab'enzikiriza y'ennono zaffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mbakuutira mukkirizeemu ekisooka ddala mweyagale mwetegeere mukkirize nti Mukama Katonda gy'ali temufuna kubuzaabuzibwa nti oba waliwo eggunira Mukama Katonda gy'ali mumuwe okukkiriza mwetegeere mumwagale ate mukkirize n'emyoyo gye yasindika ku nsi okubeera nga kisobola okubeera nga bitambulira wamu yes sebo w'ekitiibwa
weewaawo ssebo nkwaniriza nnyo ku Uganda Live, ku Kyoto TV, ku Kyoto Media, ku Kyoto Family, emikutu gyonna leero olina gy'olunaku olw'olwaleero. weewaawo ssebo Naye ng'olunaku olw'olwaleero abamu balumanyi ng'olwa Easter. ssebo Kati mwe ng'abobuwangwa n'ennono ensonga eno njagala ogintangaazeemu gwe okusinziira nga ggwe nawe bw'obiraba oba nga bwe mubiraba ab'enzikiriza okwawukanako n'amadiini amalala. ssebo musajja mukulu neeyanziza nnyo neeyanzeege amanya n'eddoboozi jjajja kayizi wammwe nga bulijjo. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okulaba nga musajja mukulu ssebo nkyazizza. Weewaawo. Nzaani kubanga ekituufu Katonda y'omu, weewaawo nti buli omu alina ensinza yasinzamu Mukama Katonda waffe. Ku lunaku olwaleero nze sirina kyendolabamu kiri awo kyamakulu ku sayidi eyaffe ng'Abalubaale, kubanga ojja n'otunula nti waliwo olunaku lwe bayita olw'okunyeenya amatabi. Olunaku lwe olw'okunyeenya amatabi bw'otunulamu amatabi ago ge banyeenya mazima ddala luba lusansa oba kiba kisansa. Naye ng'ate wakati mu kyo basinza Lubaale w'Abaddugavu oba bagezaako okuba nti bajjayo ennone eyo ey'ekiddugavu, nti era abasumba abo omumala okunyeenya ensansa ezo bakulagira okukwata olusansa olwo luteeka mu nsonda y'enju. Olowooza lwaki? Kitegeeza nti jjajjaffe Lukoma batambulira mu katundutundu ak'emyoyo egyo. Lwaki olowooza tebabagamba nti mufune omuti gw'omuyembe gwe muba munyenda? Ate nga tulaba bamala ate ensansa ezo ne bazizza nayo. Ate namma ne bazizzaayo. Kitegeeza nti bali baabaziba akatambaala ku maaso. Wakati mu kyo nti tebababuusa mu njogera ennyangu okubalaga ekyo ekituufu. Lwaki tebabagamba nti munnaaye genda ofune munnaaye ebikoola by'amapaapaali byetugenda okunyeenya? Lwaki babagamba nti mulina kunyeenya nsansa? Kitegeeza nti omusango ogwo jjajjaffe Lukoma wakati mu kyo nti bo abazungu bali baabikka ffe Abaddugavu ki amaaso, nti bategeera amakulu agakirimu era ne bamanya n'obuyinza bwe kitudde, obuyinza olusansa olwo mwe lutudde. Bubaka ki bw'oyinza okuweereza eri atali wanzikiriza ya nnono y'obuwangwa bwaffe n'ennono nga ye si mukkiriza nga ye wa madiini malala, naye olunaku luno lwalulaba nga lw'amaanyi nnyo kwegamba ki ky'oyinza okumugamba bubaka ki? Obubaka bwe nandibadde ngamba oba yenna ndaba oba yenna ampulira nti baneetudde mu buwangwa bwaffe n'ennono. Ebyo byonna by'Abazungu kutubikka katambaala ku maaso kugamba mbu ate simanya lunaku ate lwempulira nti simanya lw'amazaalibwa, simanya lunaku, simanya lwakunyeenya matabi, simanya kugamba wakati mu kyo nti tudde ku buwangwa n'ennono okusobola okulaba nga tutambuza nga bwe tulina okutambuza. Nti Abazungu bano mu kujja baamanya nti tuli b'amaanyi, era mu kumanya nti tuli b'amaanyi ne bagezaako okwagala okutubbako ebyaffe. Bagezaako okwagala okukyusakyusa ebintu byaffe nga bwe byali bikola ki, nga bwe byali bitambula. Weewaawo. Kati olunaku olw'olwaleero omukkiriza mu buwangwa n'ennono ye ayinza kulukoza atya kale mu ngeri okulaba nti kiyinza kuba kiti oba lulina kubanga era lwa bulijjo? Kati wakati mu ayinza okukola ki eki? Ffe nga ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ffe nga abakkiririza mu buwangwa n'ennono lunaku lwa bulijjo. Naye olw'okuba nti ensangi zino nga bw'olaba omulembe we gutambula tuzadde abaana, ate abasinga tuli ku mizigo, abamu bali mu maka ageetengeredde agaabwe. Nti kati abaana bano wanaalaba nga ewa gundi mu seppiki waliyo ekinyuukanyuuka, kati ate ng'alaba ffe waka waliyo ekitanyuuka, asobola okuba n'ebibuuzo bingi ng'omwana. Nti kati okufumbawo ky'ofumbyewo tekirina buzibu, abaana ne balya. Naye ffe Abalubaale, Omulubaale talya maluma ate Omulubaale talya bijanjaalo. Bw'eba nkoko bw'eba nnyama osobola okugirya buli lunaku. Ekiri weewaawo ssebo amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi jjajja Kayizi wammwe nga bulijjo, jjajja wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka awangaale, Maama Nnaabagereka agirikerewo Buganda. Weewaawo ssebo.